Ekyatuuse ku Brian White mukwano gwaffe buli eyagula amayembe kirinde ng'ambaga. Teri asamira lubaala amaliriza bulungi. Ne bw'olikolera abantu ebirungi bitya. Lubaala agenda kukolayo ekintu ekibi eki kibiika ebirungi byonna by'okoledde abantu. Era maama Fiina mukwano gwange bw'oba olaba vidiyo eno nsaba olokoke. Osobola okumaliriza ensi eno n'ebirungi byonna by'okoledde abantu. Teri asamira, teri agula mayembe, teri abeera mu bintu bya sitaani amaliriza bulungi. Brian White yayamba abantu, Brian White yakyusa obulamu bw'abantu, naye olwaleero kyetumujjukirako eki kuttira muntu we. Era Alien Scheme wannuma nnyo lwe nalaba ng'otandise okweyingiza mu bintu bya lubaale. Era naawe ne nkugamba nti muganda wange okuleka ng'obidduseemu misinde, naye lubaale, sitaani, mayembe, teri yagatandika n'amaliriza bulungi. Gamaliriza gakuttattanye. Gamaliriza gakusiziise bw'otafa gakuteekako ekikolimu n'omusaayi gw'omuntu. Yoyo lubaale. So, mikwano gyange gye njagala ennyo giri ebiri. Kankozesa omukisa guno okubagamba muve mu bintu bya sitaani kubanga nammwe luno lwe lugendo. Maama Fiina okoledde abantu ebintu bingi. Naye sitaani agenda kukolayo akabadyaka byonna obiziike mu ttaka. My brother Alien Scheme endongo gikubye Katonda akusitudde naye olunaku lwe watandika okweyingiza mu bintu bya sitaani olaba ebizibu by'ofunye. So byebyo Brian White byaliko. Sisobola kumusalira musango. My brother Brian White nkusabira byonna obiyitemu naye Katonda nyamba akulokole. Kale katukkirize nga bwe mugamba Made in Sereko bamugobye ku radio lwa Noopu. Naye njagala kubabuuza mwenna abavuma Obuganda n'abali mu propaganda nti omusajja yeevulunga mukazi wa Mayiga ani yamuwa recommendation nga bamuwa omulimu ku radio ya Buganda. Ekyokubiri mwenga mmwe mubadde mwagala bamuwummuze ddi kubanze nganze bwe ndaba akaseera kakozeeyo kamala kuva nga ndi mwana muto nga naakazaalibwa olwaleero nange nnina abaana okyali presenter Made in Sereko nze ndaba bino biswaza ggwe otuuse emyaka egyetandikirawo leediyo yo kubanga n'abaziina bonna basajja nga ggwe oba bakyala gwani yakugamba nti ogenda kukozesebwa paka lwolifu. Mwabatakozesangako ku bantu ne balwa ku mirimu mwabayinza okubeera mwono stupidity naye abantu bwe bawangaala ennyo ku mirimu nga batama anti atuuka akaseera n'alowooza nti ye boosi ku mirimu olw'emyaka gy'amazeewo. Naye nga saagala kulowooza nti eyo y'ensonga. Bannange bwe mba nkuwadde omulimu si kyapa nti kirikyuka lw'olifa. Omulimu is a service era kola nga weetegekera wa woolidda. Basajja bakulu mulekeraawo okusasula abaana babalwanira entalo zammwe. Bw'aba bakuumuzza ku mulimu akaseera keeko ky'okozeeko kimala. Wandyebazizza bwebaza nti Buganda yakuwa opportunity okusaavinga. Yakuwa opportunity okuteeka akantu mu nsawo ebadde ekusasula. Tolindanga nakugoba ku mirimu lwakuba nti muli basiru busiru. Beera ku mulimu nga weetandikirawo ebibyo. Bano abaana bolaba ba Lugonvu baali zayininga misana tukunga ne TV ekyamwetaaga n'agamba neetandikiddewo ebyange kati ayina amasomero n'abalala bangi abagwa mu kkwebwa eryo. Mwani yabasuliwaza okutuuka akaseera ogamba nti olifiira ku mulimu nga balubu. Kati mutandise n'okusasula babuloga babalwanira entalo bakuba Buganda yaffe. Awo tetujja kukkirizaawo Made in Sereko era nze nkimanyi gwali emabega wa bino. Naye vaayo bunnambiro okome ku baana bano abavuma Buganda n'okukola propaganda mu nsonga zonna musimanyi weevulunga muka Mayiga. Abatyoboola ekitiibwa ky'abantu baffe ab'emmengo ku lw'ensonga ze ez'obuntu. Peter Calvin Kayanja ayagala okugenda ebweru mwana weka ewange oteekamu akasenteko nga visa ekuli mu ngalo. Neetaaga abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi Dubai nabagamba kitokota weeks 2 oba olina visa. Neetaaga baweya house erepa bapiika nga mugenda kukola mu supermarkets malls ezo kutunda bintu na kulongoosa bintu ma supermarkets. Twetaaga 15,000 nammwe abasobola okukola ku bisaawe by'ennyonyi Dubai bampa contract. Twetaagira ddala abantu 4. Salala atandikira ku $1,400,000 paka ku $1,700,000 eri baweyita ne bawaitress. Nsaba onnoonyeeko ogenda kunfuna ku noti 776 251 oba noti 746 52 44 18.